nnyo obuulira engeri, si kubanga olina omwoyo mungi, si kubanga oyogera ennimi, naye okukkiriza kutambulira wansi w'okwolesebwa kwe tufuna. Tuyingira mu kukkiriza n'okwagala ne tutegeera bingi. Kyova olaba Bayibuli egamba nti omuntu bw'alokoka Yesu amugamba wiikako ennyo oleme koma ku ddaala lya kulokoka, ogende ne ku ddaala ery'okumanya obulokozi ebiri bwe kusiba mu ggulu. Haleluya! Kyokera ne bamugamba nti limba olugendo luno luwanvu naye ojja tuwangula. Batandika bangi olugendo lw'obulokozi luno, abaana ba Mukama bali bujulizi nnyo Mukama njeni ojja kutulanga mu gulupu y'abaweereza nga muli bangi, ojja kutula mu kanisa nga muli bangi, n'olituuka mukulu n'omunyeri watula nabo bakule nga tubaloddwa buli omu asuulibwa ewe. Bayibuli egamba nti bwe tulituuka mu bwakabaka bwa Katonda teribaayo muzadde na mwana. Paka Bayibuli egamba nti omwoyo waffe ali atya. Kyobola no mbasomesa nnyingi ebayigiriza ebintu bino wammanga nga bababuulira ebigambo nti ono mulokole naye omwoyo wakyali muki nefa. Bayibuli terina mwoyo buto. Bayibuli egamba nti omwoyo ali atya. Ffenna tutemebwa ku lwazi, tugenda kuyimba ennyimba, ziyimba ennyumba, ziyimba ennyumba olwazi. Ekyo ekiseera gyekiri nga bagamba nti zimba ennyumba y'ogwani kyokka nga oli mwani. Musimikolo gy'ogologe nti ayi Katonda nga bulungi, ensi eno ng'eyuga nga simanyi byankya, n'olwaliro ndiwo lwakukkiriza. Omubi atunuulidde ng'ekyokulya, naye gwe Katonda gwe nesiga manyi onompalirira okuntussaawo bwendaga. Ayi Katonda wange, gulawo ekkubo eppya gyendi, kulembera ayi Mukama, ekisa kyo kibeere, si bw'amaanyi si bwa buyinza, naye omwoyo olekanyambe. Ampise wano awazito, ampise wano awakalono okuntussaawo oyagala mbeere. Ayi Katonda wange obulungi, manyidde ddala nti gwe Katonda ow'entandikwa era ow'enkomerero. Kristo waffe egaliza waggulu kwaga bulungi. Njagala obikole mu kitabo kyo Isaya 27:27.